Weewaawo ntendereza Kristo neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde ggwe wamu nange okuba nga tukyasobola okukwatula nti Yesu weewaawo nti ye Mukama. Musiima nnyo olw'obulamu bw'ofamireyo n'olw'emirimu egy'emikono gyo wamu ate era n'okubeera nga mwebaza akuyambye okubeera ng'okyalina okuyaayaana okw'okwagala okutegeera ekigambo kye. Amannya nga bulijjo Mazima Kenneth ng'era olunaku olwaleero njagala tubeere nga tweyongerayo mu kusoma kwaffe kwe tuli ogenda mu maaso n'okukola mu kitabo kino eky'Abefeso. Era olunaku olwaleero tugenda kuba nga tutunuulira olunyiriri olw'abiri tubeeko ate ebikulu bye tugenda ddala mu maaso n'okuba nga twekkaanya ebiri mu lunyiriri olwo. Kujjukiza gwena atasubscribinganga ku channel yaffe twala eddala osubscribinge ate era osharinge obubaka buno tubeeko n'abalala be tugenda maaso n'okuyambako okuba nga bategeera amazima. Genda maaso n'osubscribinga ate era sharinga video n'emikwano gyo tukakasa ddala nti buli muntu abaako kyagenda maaso n'okuba nga akola ki ng'ategeera. So nga bulijjo tugenda kubeera nga tutwala eddaala ery'okusookera ddala okusoma ekyawandiikibwa tukyekkaanye olwo ate tulyoke tukole tutya tulyoke tugende mu maaso n'okuba nga tugaziya n'okuba nga tunnyonnyola obukulu obw'ensonga obuli mu kyawandiikibwa. Ngenda kubeera nga neesigamya obubaka ku mutwe gwe tuyita obufuzi bwa Kristo mu biro ebyakaakati n'ebiro ebijja. Obufuzi obwa Kristo mu biro ebyakaakati n'ebiro ebijja. So ojja kizuula nti bw'oba wekkaanyiza Befeso 1 bwe twatandikidde ku lw'e19 bwe tuba tutunudde olw'e19 paka ku lw'21 ebigambo bino bikulu nnyo byakuba nga bifiibwako. Era obukulu obusinga ennyo obw'amaanyi ge eri ffe abakkiriza bwe buli ng'obuyinza obw'amaanyi ge bwe bukola. Olwabiri ge yakozesa mu Kristo bwe yamuzuukiza mu bafu n'amutuuza ku mukono gwe ogwa ddyo mu bifo eby'omu ggulu. Olw'abirimu waggulu nnyo okusinga okufuga kwonna n'obuyinza n'amaanyi n'obwami na buli linnya eryatulwa si mu mirembe gino gyokka naye ne mu egyo egigenda okujja. Kanduddemu waggulu nnyo okusinga okufuga kwonna n'obuyinza n'amaanyi n'obwami na buli linnya eryatulwa si mu mirembe gino gyokka naye ne mu egyo egigenda okujja. So ensonga lwaki twagala okutunuulira ku kye tuyita obufuzi obwa Kristo Yesu mu ggulu mu mirembe gino n'egyo egigenda okujja. Obufuzi obwa Kristo Yesu mu ggulu mu mirembe gino n'egyo egigenda okujja. Wano waliwo ebintu bya mirundi ng'esatu bye tusobola okubeera nga twekkaanyiza ddala bulungi oba bye tugenda okubeera nga tunogaanira ddala wamu n'okutegeerera ddala. Ensonga esookera ddala gye tuyita waggulu nnyo okusinga okufuga kwonna n'obuyinza n'amaanyi n'obwami. Ensonga ey'okubiri na buli linnya eryatulwa. Ensonga ey'okusatu si mu mirembe gino gyokka naye ne mu egyo egigenda okujja. So bye bintu eby'emirundi esatu bye njagala tubeere nga tutunuulira nga twekkaanyiza ddala ensonga. Era mu ntandikwa yaffe kikulu nnyo ffe okutegeera nti ensonga ezirambikiddwa wano mu lunyiriri olw'21 z'ensonga ezisongera ddala ku kusomesa okw'okugulumizibwa okwa Mukama waffe Yesu Kristo oba essomo erikwata ku kugulumizibwa okwa Mukama waffe Yesu Kristo. Era okugulumizibwa kuno twakulaba ne bwe twali tutunuulira essomo erikwata ku kulinnya kwa Kristo Yesu mu bifo eby'omu ggulu nga bwe twalaba mu ssomo lyaffe eryasembayo mu Befeso 2. Era ŋŋendera ddala mu maaso n'okuba nga nyweza nga nkugamba nti gwe naawuliriza ti mu ssomo lye twasembayo okukola twawa obudde obwali bumalira ddala ku mitendera ebiri egy'okugulumizibwa okwa Mukama waffe Yesu Kristo. Emitendera ebiri egisookera ddala egy'okugulumizibwa okwa Mukama waffe Yesu Kristo, okwo kwe kwali okuzuukira era okwo kwe kwali n'okulinnya. Era ensonga enkulu nnyo ey'okujjukira ku kulinnya kwe kutegeera okulinnya
kwe kwaviirako embeera ey'okubeera nti Omwoyo Omutukuvu yagenda mu maaso n'okubeera nga ayiibwa oba ng'afukibwa ku kkanisa. Omwoyo Omutukuvu bwe yagenda mu maaso n'okuba nga ayiibwa ku kkanisa, ke kabonero akalagira ddala nti Mukama waffe Yesu Kristo yali amaze okubeera ng'akola ki? Ng'agulumizibwa. Kubanga ebyawandiikibwa bitulagira ddala bulungi bw'oba osomye Yokaana essuula ey'e16 olunyiriri olw'omusanvu, ebigambo byagamba abayigirizwa bikulu nnyo byakubeera nga bifiibwako. Naye nze mbagamba amazima, kibasaanira mmwe nze okugenda, kubanga nze bwe sirigenda omubeezi talibajjira, naye bwe ndigenda ndimutuma gye muli. Kati ekyo kitegeereza ddala nti omubeezi yali tasobola kubeera nga atuweebwa oba nga aweebwa ekkanisa owataali kusooka kugenda kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Okugenda kwa Mukama waffe Yesu Kristo, okulinnya mu bifo eby'omu ggulu, kwali kugenda kubeera nga kugobererwa omubeezi okubeera nga aweebwa ekkanisa. Ensonga eyo y'emu tugiraba nga enywerezebwa ddala mu ssuula ey'omusanvu ya Yokaana olunyiriri olwa37 nga lugamba nti, naye ku lunaku olw'enkomerero lwe lukulu olw'embaga, Yesu n'ayimirira n'ayogerera waggulu n'agamba nti, omuntu bw'alumwa ennyonta ajje gye ndi anywe. Olwa38, akkiriza nze ng'ekyawandiikibwa bwe kigamba nti, emigga egy'amazzi amalamu galifuluma mu lubuto lwe. Laba olwa39, ekyo yakyogera ku mwoyo gwe baali bagenda okuweebwa abamukkiriza, kubanga omwoyo yali tannaba kugabibwa, kubanga Yesu yali tannaba kugulumizibwa. So Omwoyo Omutukuvu agenda okuweebwa, kiba kitegeeza nti Kristo yali amaze okuba ng'akola ki? Ng'agulumizibwa. Ekibuuzo kisobola okujja, Kristo ddi lwatandika okugulumizibwa, oba okugulumizibwa kwa Kristo kwatandika ddi? Bayibuli ennyonnyolera ddala mu Befeso 1:2 nti okugulumizibwa kwa Kristo Yesu kwatandikira ddala ku lunaku luli amaanyi ga Katonda bwe gagenda mu maaso n'okulagibwa mu kuzuukizibwa okwa Mukama waffe Yesu Kristo, ekitegeeza nti okuzuukira n'okulinnya okwa Mukama waffe Yesu Kristo n'okutuula okwa Mukama waffe Yesu Kristo ku mukono ogwa Kitaffe ali mu ggulu, ebyo byonna byali kitundu ku kugulumizibwa okwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ekisingira ddala okuba nga kyewuunyisa nti Mukama waffe Yesu Kristo mu bunabbi bwe yagenda mu maaso n'okuwa, teyakoma ku obwo bwokka obwalanga okubonaabona kwe, okufa kwe, okuzuukira kwe n'okulinnya kwe mu ggulu, wabula yagenda mu maaso n'okuwa n'obunabbi obwali busongera ddala ku kugulumizibwa kwe. Era bw'oba osomye ekitabo kino eno ekya Luka essuula eya 24 olwa 2:16 lutegeereza ddala ensonga bulungi nga lugamba nti, tekyagwanira Kristo okubonyaabonyezebwa ebyo alyoke ayingire mu kitiibwa kye. So Mukama waffe Yesu Kristo yali yagenda mu maaso era yayogeranga ku nsonga ey'okugulumizibwa kwe, era tujjukira ddala ne mu Yokaana essuula ey'e12 yagenda mu maaso n'ayogera ku nsonga eyo y'emu mu lunyiriri lwa 23. So kaakano ovunaanyizibwa bwa Mukama waffe Yesu Kristo mu kifo kye kyagulumiziddwamu, ovunaanyizibwa obwo buyitibwa okutuula. Okutuula kwa Mukama waffe Yesu Kristo mu kitiibwa kaakano akola nga kabaka, akakasiza ddala nti abalabe be bateekeddwa wansi w'amagulu ge, ate era akola nga ssaabakabona kuweereza eri Kitaffe mu ggulu, wamu ate era n'okubeera nga agenda mu maaso n'okola omulimo ogw'obwegayirizi ku lwabo bonna abaamuweebwa. So kikulu nnyo okubeera nga tutegeera nti lino eddaala eryokusatu ery'okutuula okwa Mukama waffe Yesu Kristo ku mukono ogwa ddyo ly'eddaala erisemberayo ddala mu kye tuyita okugulumizibwa okwa Mukama waffe Yesu Kristo. Y'ensonga lwaki bw'osoma Befeso 1:2 we yakoma, ate Befeso 1:21 weetandikira okulagira ddala nti Kristo kaakano ku nsonga esookera ddala gye tugenda maaso n'okuba nga twagala okuba nga twekkaanya nti Kristo kaakano ali waggulu nnyo okusinga okufuga kwonna n'obuyinza n'amaanyi
n'obwami, nti ebyo byannamaddala olw'okutuula kwe kubanga kaakano agulumiziddwa mu kifo ekyo kyalimu ekyokuba nti agulumiziddwa waggulu w'ebintu byonna. Obufuzi bwe buli waggulu nnyo okusinga okufuga kwonna n'obuyinza n'amaanyi n'obwami. Mu ekyo Pawulo kikyategeeza bw'ayogera ku bufuzi obwa Kristo Yesu okubanga buli waggulu nnyo okusinga okufuga kwonna n'obuyinza n'amaanyi n'obwami. Y'ensonga lwaki mukwano ogwanira okujjukira nti Pawulo yali tannatandika ku nsonga zino enzito era ez'amaanyi. Yatandika akola essaala ku lw'Abeefeso eri Katonda abasaasire abawe omwoyo ow'amagezi n'okubanga endowooza zaabwe zaakirwa. Ebintu bye tuliko bikulu nnyo era olaba nti Pawulo agenda ddala mu maaso nga afuba mu kukozesa ebigambo okunnyonnyolera ddala obukulu obw'ensonga. Bw'agamba nti obufuzi bwa Kristo buli waggulu nnyo mu bufunze, Pawulo kyali ogenda mu maaso n'okuba nga akola kwe kubeera nga ayambako ekkanisa ey'Abeefeso gye yali awandiikira okutegeera obusukkulumu obw'okugulumizibwa okwa Mukama waffe Yesu Kristo. Bye bino ebigambo byakozesa nti waggulu ennyo, waggulu ennyo, nga kyayagala Abeefeso bategeere wamu n'ekkanisa yonna nti obufuzi bwa Kristo Yesu bwe tugamba nti ali waggulu nnyo, Pawulo ategeeza ensonga y'okulaga nti okugulumizibwa okwa Mukama waffe Yesu Kristo kusuufu nnyo 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 n'okusingira ddala ekintu kyonna, nti kukulu nnyo, kusinga nnyo, nti bwe twogera ku kugulumizibwa kwa Kristo Yesu tali bubeezi waggulu, naye ali waggulu nnyo, ayitirira, akira. Waliwo omuntu ng'ali waggulu naye bwe kituuka ku kya Kristo tali bubeezi waggulu, naye ali waggulu nnyo. Ekigambo ekyo nnyo kyakukakasiza ddala obukulu obw'ensonga obukwata ku kugulumizibwa Mukama waffe Yesu Kristo kaakano kwaliko oba kwalimu, nti asukkuluma. Engeri gy'agulumiziddwamu eyitirira esinga okufuga kwonna, obuyinza, amaanyi n'obwami. Kati bwe mba ntandise mpola mpola mu bufunze Pawulo era kyanyweza nti Kristo ali waggulu nnyo mu kuba nti agulumiziddwa nnyo okusinga okufuga kwonna kw'osobola okulowoozaako, okusinga obuyinza bwonna bw'osobola okulowoozaako, okusinga amaanyi gonna g'osobola okulowoozaako, okusinga obwami bwonna bw'osobola okulowoozaako. Yoyo Kristo we tuli okwogerako. Omu ku batheologiya ab'endagaano empya bwe yali ayogera ku kugulumizibwa kwa Kristo yagenda maaso n'okuba ng'agamba nti ebintu byonna eby'omuwendo ebiri mu ggulu, ku nsi, bamalayika n'ebitonde byonna biteekeddwa wansi oba ku ddaala ettono nnyo wansi wa Kristo Yesu, era mu kifo ekyowansi nnyo wansi w'obukulembeze obwa Mukama waffe Yesu Kristo. Oyo ya Mukama waffe Yesu Kristo. Tewali kintu kyonna kimusemberera, tewaliiwo, Bayibuli y'Oluganda ekoseza, tewaliiwo kufuga kwonna kumusinga oba kumwenkana, tewaliwo obuyinza bwonna bumusinga oba bumwenkana, tewaliwo maanyi gonna agamusemberya oba agamwenkana, tewaliwo obwami bwonna obusobola okubeera nga bumusinga oba okubeera nga bumwenkana. Ayitirira oba agulumiziddwa waggulu w'obuyinza bwonna. Omwami omulala era nga naye yali theologiya ayitibwa J.I. Packer, kati kaakano naye mugenzi, yagenda maaso n'okubeera ng'anyweza ku nsonga eno eya Kristo kubanga agulumiziddwa waggulu nnyo, n'agamba nti Kristo alina obufuzi ku mitendera gyonna egy'obuyinza. Kristo alina obufuzi ku mitendera gyonna egisobola okwogerwako egy'obuyinza, egy'obufuzi, ku mitendera gyonna egy'okufuga n'obuyinza egyo egiriwo, nga kw'otadde egy'abamalayika, nga kw'otadde
n'egy'abo abaana b'abantu. Nti bw'okwata obufuzi bwonna obwa bamalayika n'okwata n'obuyinza bwabwe bwonna n'okwata obufuzi bwonna obw'abantu n'obuyinza bwabwe bwonna bwonna buteekeddwa wansi wa Kristo abukira bwonna. Ensonga lwaki Matayo eyogera nga bw'ekola ki bw'eyogera mu ssuula ya 28 olw'18 lugamba nti Yesu n'ajja n'ayogera nabo n'agamba nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Tetumanyi bintu bimeka ebiri mu ggulu, tetumanyi bintu bimeka ebiri mu nsi eno, naye byonna by'omanyi ne by'otamanyi, obuyinza bwonna bw'omanyi ne bw'otamanyi mu ggulu, obuyinza bwonna bw'omanyi ku nsi kuno ne bw'otamanyi ku nsi, bwonna buweereddwa Mukama waffe Yesu. Bw'osoma ne Peetero ekisooka essuula ey'okusatu olunyiriri olwa 22 lunyweza nga lugamba bwe luti, ali ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda bwe yamala okugenda mu ggulu, bamalayika n'abalina obuyinza n'ab'amasaza bwe baateekebwa wansi we. Nti obuyinza bwa Kristo bukira ku bw'abamalayika bonna, bukira ku bw'ab'amasaza bonna. Lwaki? Nti byonna biteekeddwa wansi we. Bakolisaayi. Kyova olaba tetubuulya bukulu bwa Sitaani, tubuulya bukulu bwa Mukama waffe oba tubuulya bukulu bwa Katonda waffe. Bakolisaayi essuula esooka olw'16 bwe lutyo lugamba nti kubanga mwoyo ebintu byonna bwe byatonderwa mu ggulu, ku nsi, ebirabika n'ebitalabika, obanga ntebe za bwakabaka, obanga bwami, oba kufuga, oba amasaza, ebintu byonna byatondebwa ye era ku lulwe. Tewali kintu kyonna kirekeddwa yo, byonna ebiriwo byatondebwa ye era byonna ebyatondebwa ye byatondebwa ku lulwe. Ensonga lwaki afuga ebintu byonna. Bw'osoma era ne Bakolisaayi essuula ey'okubiri olunyiriri olw'10 nayo egenda mu maaso ng'etegeeza bw'eti, era mwatuukirira mu ye gwe mutwe ogw'okufuga n'obuyinza bwonna. So Pawulo mu bufunze, baganda bange abawuliriza, kino yayagala ekkanisa ey'Abefeso ekimanye obukulu obusukkuluma, obukulu bwonna obusobola okwogerwako bwonna buli mikono gya Kristo. Agulumidde okusinga ekintu kyonna, era mu ekyo okubanga agulumidde mu kintu kyonna kyatwala amaanyi agatenkanika agasinga ennyo aga Katonda mu kugulumiza Mukama waffe Yesu Kristo, era nga amaanyi ge gamu nga bwe twalaba agali emabega ow'okukyusibwa kwaffe otuleeta mu kifo eky'ekitiibwa eky'okukkiriza. Tetwandisobodde kukkiriza singa amaanyi ag'enkizo aga Katonda tegaakolera mu bulamu bwaffe. Ekitundu ekyokubiri kyenjaga tubeere nga tutunulya kyensonga Bayibuli gyegenda mu maaso n'okuba nga enyweza ng'egamba nti na buli linnya eryatulwa. Jjukira kino ekitundu ekyokubiri tekiva walala, wabula kwogera kwe kumu Pawulo kwe yatandise nako nga alaga nti waggulu ennyo okusinga okufuga kwonna n'obuyinza n'amaanyi n'obwami na buli linnya eryatulwa. Mu bufunze waneno nawo kitugwanda otegera Bayibuli egamba nti bwegera ku nsonga egamba nti na buli linnya eryatulwa. Omutume nga bwe tusoose otegeera ekitundu ekisooka bwe yagenda mu maaso n'okuba nga agenda mu maaso n'okufuba okunnyonnyola obusukkulumu obw'okugulumizibwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo, era ebigambo bino oba okwogera kuno na buli linnya eryatulwa, ky'ogwanidde okutegeera kye kino nti era omutume Pawulo agenda mu maaso n'okubeera nga annyonnyolera ddala obusukkulumu obw'erinnya erya Kristo Yesu, nti erinnya erya Kristo Yesu teriri bubeezi waggulu, n'eriri waggulu nnyo okusinga okufuga kwonna,
obuyinza bwonna, amaanyi gonna, obwami bwonna. Liyitirira, lisukkuluma amannya gonna gonna. Lwaki erinnya eryo erya Kristo lisukkuluma amannya gonna gonna? Olw'ensonga gye tulabye nti already kaakano tuli okwogerera atudde. Era lwaki Bayibuli enyweza ne tulaga mu Bafilipi essuula ey'okubiri olw'omunaana paka olw'ekkumi nti era bwe yalabika mu mutindo ogw'obuntu ne yeetowaza nga muwulize okutuusa okufa, era okufa okwo ku musaalaba olw'omwenda, era Katonda kyeyava amugulumiza ennyo. Wulira, yamugulumiza ennyo ako kabakankizo, n'amwa erinnya liri erisinga amannya gonna, buli vviivi lifukamirenga erinnya erya Kristo, ery'ebyo mu ggulu n'ebyo ku nsi n'ebya wansi wansi. Liyitirira ennyo mu ggulu, ennyo mu nsi yonna, ne ennyo wansi. Ekitegeereza ddala nti gwe yenna agenda mu maaso n'okuba ng'owuliriza nti buli muntu yenna bwe tuba twogera ku linnya erya Kristo Yesu, erinnya lye liyitirira waggulu nnyo owa buli muntu yenna, yafeesi yonna. Ekitiibwa kyonna mu mulembe guno ne mu mulembe ogulijja tewalibeerawo muntu yenna amwenkana, era tewalibeerawo amusemberera. Bayibuli bw'egamba nti erinnya lye liri waggulu ennyo oba ligulumiziddwa ennyo. Bwe tuba twogera ku buwanvu oba ng'omuntu avuga lugendo, olugendo bwe twogera ku buwanvu, erinnya lya Kristo gye lireka amannya gonna, erinnya lya Kristo liri mu butabalika, liri mu butabalika nti tosobola kubeera nga obala. Mu luzungu tukozesa ekigambo astronomical, liri mu butabalika. Ensonga lwaki bw'omala okuwulira ebyo ate n'owulira abantu nga bagamba nti basukkulumya obuwangwa bwabwe oba obulombolombo bwabwe okuyitirira ku kigambo kya Katonda, awo wabeera waliwo obwangu obwannamaddala. Nti ffe Abaganda tukola bwe tuti, nti ffe Abanyolo tukola bwe tuti, nti ffe Abacholi tukola bwe tuti, ffe Abanyankole tukola bwe tuti. Omuntu yenna agulumiza obuwangwa oba obulombolombo bwe, kasita obeera n'obuwanga oba obulombolombo, oba kasita mubeera n'obuwanga oba obulombolombo nga bukontana n'ekigambo kya Katonda, muba mukontana n'erinnya erya Kristo Yesu. Kubanga buli kintu kyonna, okufuga kwonna, obuyinza bwonna, amaanyi gonna, obwami bwonna abusukkuluma ate ali waggulu nnyo 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 w'ebyo byonna. So byonna bye tukola biina kubanga bimugulumiza, biina kubeera bimuweesa kitiibwa. Tulina okukkakkana wansi ow'omukono ogwa Katonda ogw'amaanyi nga tutambulira mu bukakkamu, kubanga tumanyidde ddala Peetero ekisooka 5:6 tulaga bwe tuneewombeeka ajja tugulumiza mu kiseera ekituufu. Lwaki? Laba Kristo Yesu, okugulumizibwa kwe y'empeera ye ey'okubonaabona kwe, y'empeera ey'okubonaabona kwe. Jjukira bulungi Bayibuli kyetulaga mu Bakolinso ekyokubiri essuula ey'okutaano olunyiriri olwa21. Bayibuli etulaga nti oyo atamanya kibi bw'atyo yafuulibwa ekibi ffe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda. Katonda waffe yamuyisiza ddala. Kitaffe obusungu bwonna bwe yalitadde ku ffe aboonoonyi yabuteeka ku Mukama waffe Yesu Kristo. Kristo n'ayisibwa ddala ng'omwonoonyi n'ayitamu ebyo byonna bye yayitamu ku lwaffe. Kati ebyo byali bigenda mu maaso. Bebulaniya 12:2 egamba nga tutunuulira Yesu yekka, omukulu ow'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waakwo. Olw'essanyu eryateekebwa mu maaso ge yagumiikiriza omusaalaba nga anyooma ensonyi, n'atuula ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe eya Katonda. Ly'essanyu lyalimu bwe yalengera ebyali bimulindiridde, byonna bye baali bayinza omukola bye tebisobola muyigula ttama, kubanga ekitiibwa ekyali kimulindiridde kyali kisinga ensonyi n'okubonaabona kwonna kwe yayitamu n'aguma. Bino bituyigiriza ki?
kyonna ky'oyinza okwesanga mu bulambo obw'ekikristaayo nga kisoomooza. Bayibuli etusaba kimu kubeera nga tuli baki? Bawombeefu, tuteeke amaaso gaffe ku ye, tuyigire ku ye nga bwe yeetowaza n'amaliza nga kaakati atudde mu kifo eky'ekitiibwa. Katonda waffe ajja tutuusa we yatutegekera, ajja tutuuza we agenda mu maaso n'okuba nga akola ki? Atutegekera. Tetwerwanirira, tuleme okubeera nga tusalaasala amagezi, nga tugenda mu maaso n'okubeera nga twenoonyeza bupanya okuba kwetutuuka. Obwesige bwaffe tubuteeke mu Mukama waffe Yesu Kristo yekka. Bwe tunulira ekitundu ekyokusatu mu Befeso 1:21, Bayibuli etulaga oba etugamba nti, kansome mu bujjuvu, waggulu nnyo okusinga okufuga kwonna n'obuyinza n'amaanyi n'obwami na buli linnya eryatulwa, si mu mirembe gino gyokka, naye ne mu egyo egigenda okujja. So kati wano twagala okuba nga atera tulaba n'ekitundu kino ekyokusatu, si mu mirembe gino gyokka, naye ne mu egyo egigenda okujja. Ki Bayibuli kyetegeeza bweyogera bw'etyo? Mukwano ogwanda okubeera nga otegeera ddala bulungi ti Pawulo bw'akozesa enjogera eyo agendera ddala mu maaso n'okuba nga atulaga obudde obw'obufuzi obwa Kristo Yesu nga kabaka. Ti obufuzi bwe oba obufuzi obwa Mukama waffe Yesu Kristo tebuliiko kkomo, buli waggulu nnyo, busukkuluma omulembe guno ate era ne busukkuluma n'emirembe egirijja. Nti obwakabaka obwa Mukama waffe Yesu nga Katonda tebusobola kukoma, wabula bweyongera okuyingira ddala mu mirembe egigenda okujja watali komo. Luka essuula esookera ddala olunyiriro lwa 33 lutukubira tooki ku nsonga eyo. Luka 1:33 bweti wegenda maaso n'okunyweza, egamba nti era anaafuganga ennyumba eya Yakobo emirembe n'emirembe, so obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Kyekyo Bayibuli kyeri okunyweza nti tafuga mu mirembe gino gyokka, wabula agenda fuga n'emirembe egyo egigenda okujja. Obufuzi bwe tebuliiko komo. Afuga kati Bagalatiya 4, afuga kati Timoseewo 6:17, agenda ofuga mu maaso Befeso 2:7. Ate era waliwo Bayibuli weegatta okufuga kwe kaakati n'okufuga kwe okw'emirembe egigenda okujja. Tweyambise Mako essuula 10 olunyiriro lwa 29 paka olwa 3. Bw'atyo yayogera, Yesu n'agamba nti, mazima mbagamba nti tewali eyaleka ennyumba oba abooluganda oba abannyina oba nnyina oba kitaawe oba abaana oba ebyalo ku lwange n'olw'enjiri olwasatu ataliweebwa emirundi 100 mu biro bino ebyakaakano, ennyumba, abooluganda ne bannyina ne bannyaabwe n'abaana n'ebyalo, n'okuyiganyizibwa ne mu mirembe egigenda okujja obulamu obutaggwaawo. Mukama waffe anywereza ddala ensonga zino, ng'era ensonga zino ziragira ddala obufuzi bwe si bwa mulembe guno gwokka oba mirembe gino gyokka, wabula n'emirembe egigenda okubeera nga gijja. Tuyiga ki mu bino? Gwe yenna eyalokoka weeyongere okubeera nga onoonya okugulumiza Mukama waffe Yesu Kristo mu byonna by'okola, muweereze, toggwamu maanyi kubanga Katonda Mukama waffe gw'osinza mulamu yali mu bufuzi, era kyonna kyagera kye kibeerawo. Tewakisobola tuukawo ku bulamu obwo nga takiganyiza. Buli kimu ekituukawo ku bulamu obwo kituukawo olw'ensonga. Tekitegeeza nti beera mugayaavu mu by'okola, beera ng'oli muntu eyeeweerera ddala okubeera nga obeera mwegendereza, naye singa okozesa obwegendereza bwonna n'okuyita mu kumanya okwo kw'olina okw'ekigambo kya Katonda, ebintu ne bivaamu ngeri gye bali tobisuubira, wummulira, Mwoyo agulumidde waggulu w'ebintu byonna. Ate era gw'atalokokanga, Bayibuli eraze nti buli lulimi lwonna lwakwatula ti Yesu ye Mukama, na buli vviivi lya kuvuunama. Bw'oba tokikoze kaakati
n'okyuka n'oleka amakubo go ag'okwonoona, olunaku lujja ojja kikola, kubanga tafuga mu biro bino byokka, wabula agenda fuga n'emirembe egigenda okujja. Enjiri ebuulirwa leero, Katonda waffe mutukuvu, teyenkanika, tera asobola musemberya okuyita mu butuukirivu bwe oba bikolwa bye. Era lwaki? Kubanga ffenna abaana b'abantu twayonoona ne tulema otuuka ku kitiibwa kya Katonda. Tewali mulimo Katonda gw'asiima ogw'omuntu yenna ng'ali wabweru wa Kristo Yesu. Ekyo kitegeeza bw'otegeera nti tosobola kwesanyiza mu maaso ga Katonda, ekiba kisigalidde kwe kukaabirira Mukama waffe Yesu Kristo akukwatibwe ekisa, obusaasizi, akulokole. Oleke amakubo go amakadde, ogeenenye otambule, oteeke obwesige bwo mu Mukama waffe Yesu Kristo nga Mukama wo, omuweereze, ovunname gy'ali, onoonye okumugulumiza mu kiseera ky'olina ku nsi kuno. Ye kabaka yekka agulumidde waggulu wa bakabaka bonna. Ku bikolirwa emwogerako mu ssuula 19 bw'atyo bw'ali, era ffenna abaaloka kino kituwa ssanyu. Byonna biyinza obutagenda bulungi olwaleero, naye tumanyidde ddala nti oyo atudde ku mukono ogwa ddyo ayina kyeyatuteeseza, era ng'omubiri gwe gugulumidde, naffe emibiri gyaffe aligigulumiza, kubanga okuzuukira kwe ssuubi eriffe. Tebo bonna balina obwesige mu ye, nabo balifuluma entaana zaabwe, era nabo baliyingira mu kwesiima okwo okwabateekerwateekerwa. Nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna abassaamu ekitiibwa ekigambo kya Katonda n'erinnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Gwe n'atalokokanga Yesu ye Mukama, olinda ki? Kwasa obulamu bwa Kristo Yesu, wenenya amakubo g'amakadde, ate otambule mu ngeri eyo emugulumiza. Mukama n'abakkiriza tunaatandika omulundi omulala okugendera ddala mu maaso n'okuba nga tunnyonnyokera ddala ate n'ensonga endala. Amiina.